Abatunda ebyennyanja mu katale mu Nnyendo okuli ebikalu n'ebibisi basaba obugabirizi bwa gavumenti. Batandika projekiti okulunda ebyennyanja akageri ebiva mu nnyanja gye bikalu by'okufunika. Kabamba Badiru, ssentebe w'abatunda ebyennyanja mu Nnyendo, agamba bayize engeri y'okulunda ebyennyanja ne bafunamu. Omuntu kirungi nnyo okwenyigira mu kulunda ebyennyanja. Ekisooka gubeera mulimu oguyingiza akasente. Gugattako ku ggwanga nti abantu bawa emisolo, bano bonna bulaba batambuza ebyennyanja balina ze layisinsi, bawa omusolo gavumenti ebeefunamu. Naawe wennyini ali mu mulimu gwennyini ogwo n'ofunamu amagoba. Ekyokubiri, ebyennyanja mmere. Bwe twongera ku bungi bw'ebyennyanja abantu bafuna ebyokulya. Ekyokusatu, ebyennyanja ddagala. Bw'olya ekyennyanja ndowooza munda bwenfaanana, ekyennyanja kyekyo kyekikola. Ekirala, ebyennyanja bwe tulunda ebyennyanja tumalawo ebbula ly'emirimu. Ronald Mugerwa, omukugu mu kusomesa ennunda y'ebyennyanja, ategeezezza nti ebika ebikula amangu n'emmere ennungi weebiri ku katale. Emmere eri expensive ate ng'eteekwa kubaamu. Ebyennyanja bino bisinga nnyo okukozesa emmere erina protein. Ate protein oluusi aba waggulu. Bakati olaba emmere y'ebyennyanja esinga obungi. Protein content naddala mu ntandikwa eteekwa kuba ng'eri waggulu wa 30. Reste Mwanje, kansala akiikirira Nnyendo ku lukiiko lw'ekibuga Masaka, agamba ssente weeri mu byennyanja. Naye nga obuzibu obubirimu oluusi abamu batandika butandisi nga tebamanyi kyakukola. Oluusi n'abeerako mu musomo ogusooka ng'ogwo n'alowooza nti ayize. Naye nga bw'oba omaze okubiyiga obulungi osobola okubifunamu ssente. Ate nga bw'olyako atengera ofunamu akasente. Tusaba gavumenti etukwasizeeko okufuna emisomo tusobole okuteeka ssente zaffe mu kintu kye tukuguseemu. Emisomo gikyali mitono nnyo naye nga nkunga abantu mwenna enkoko zirundiddwa n'ebintu ebirala, naye mwejje tweyunge wamu tufune eddoboozi lyawamu ng'abalunzi b'ebyennyanja tusobole okufuna obukugu. Ebyennyanja bifuna ssente bannange. Abalala abalunda ebyennyanja basonze ku bbula ly'emmere gye babiriisa. Tubasaba munnyikize emisomo wansi, omuntu akole omulimu nga kyakola kyekyo kyennyini kyamanyi, ate era asobole okugyamu ekyo kye yasuubira okufuna. Era tubasaba mwongeremu amaanyi mu kubawa ensigo n'okubawa emmere gye birya. Kisoboka gavumenti evuddeyo neewa obweyamu n'obuyambi obw'enjawulo mu balimi b'ebyennyanja. Ebawadde ensigo, ebawadde emmere, ebawadde emisomo. Buli gombolola kati kumpi eriko omulimisa w'ebyennyanja, fisheries office. So gavumenti evaayo nnyo, eyaddemu ne ssente. Tulina emyoga egy'ebyennyanja. Byamukisa Ronald, Sorot TV, Omunnyo.